Katonda n'amugamba nti leeta n'oleeta n'empisi ezibaawo. Jjukira baali bava mu busibe era mubuwamu mu busibe. Mentalite y'omuntu abaddeko omwavu oba abadde mubuwamu mwamuzi ebeera nti kwata buli ky'olina tokita. Oba Katonda yakutumye oba si yakutumye oba gwe weetumye, naye byonna bye bagamba okuleeta totakyolina. Naye abaana ba Isirayiri tebaatwala mentalite era teyabasiba mu busibe. Katonda mu Bakolinso ekyokubiri atugambye kyasanyukira emmeeme ewaayo mu ssanyu. Kale nga ffenna tuzze maaso ga Katonda, simanyi Katonda byakukoledde, ayinza okuba ng'alina endwadde gy'akuwonyezza, ayinza okuba ng'alina waakuyisizza. Ffenna tuyita mu biseera bitali byawe, naye ate era waliwo n'essanyu nti oyinza okuba olina ekyamaanyi ky'ofunye mu bulamu, naye nga tonnaba kutegeera nti Katonda yakikuwadde, nti ova mu busibe ova mu bulunule, naye nga tojjukira Katonda gy'akujje. Nga Musa bwe yagamba abaana ba Isirayiri nti kwata ky'olina kyonna mu busobozi, ojja weebaze Katonda. Nange mbajjukiza abooluganda nti okyasobola okukwata ku by'olina, ebyo ebisobola okuyamba ekkanisa, ebisobola okuyamba n'atali ffe ng'ekkanisa, naye omuntu gw'olabye eyo ng'alina obuzibu n'okikukwata n'okimuwa, kubanga eyo y'emmeeme Katonda gy'asanyukira. Abooluganda nga tuwaayo era nga tujjukira okwebaza kwa Katonda gye tuli, tujjukire nti Katonda anaaba musanyufu nga tutodde ne tuwaayo ku lw'obulungi. Mukama abeere nammwe. Abooluganda tugenda kufuna oluyimba okuva mu kwaya nga tuwaayo ebirabo byaffe. Ku order of service yaffe kuliko switch number gyosobola okusindikako ssente, era ne ku mabaasa gaffe agatambula eyo tulinako switch number osobola okusindikako ssente. Kwaya tatu oluyimba namba 166. Oh
cyane